Iza vuma mwana w'abandi bannange byonna tubikole naye bino ebintu by'okunyiiga tukubenya abantu abali mu saakozi zaffe nze raba bakuba nze nandibadde n'obadda musibadda era nandibaddezeemu mu ngeri y'emu gye bantuttemu twekube mu saakozi zaffe ne kati ozaaza emize ku mwana w'abandi oba ozaaza abantu emize naye n'olumuluzi olwakuba kati noze ebimba bijja ne mu vibe ebyo vibe bagireke vibe yabadde girawa mu miwogo akamu kale ku kasusi vibe yadde teyina wejjira mu miwogo gya muntu yaba era nze kati embaga yange mukama nnyamba ajja kulondamu ntegedde emikwano n'egitali mikwano omuntu osomuyita ku mukolo n'avayo n'agamba ekyasinzeeko kyayi ate ng'amazzi nago tegayidde bannange kale muwogo mwandimulese ne bwe wandibadde kale mwinamu mwana ekyo mwandikirese naye sofa tuli ku siizi mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Semo official najyo sinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owanga ya mu bitundu by'ensi tukubuuzaako bano kati abakuba ebifaananyi omuntu wabajja okwagala ebifaananyi binaakola ate zimbeeda ng'ojja wano ng'olamuzanga bakuwa ogiyisa ati art village culture village ekigize nange nsobola okufuna wano lumu nentekawo ebisero byange bwe baba nga aliwo enjera ene zonna ndaba ziri booked tebalinayo njerere sofa naye nga eno national theatre nti n'abantu abasinga tebajjayo bakoma eri yakujja ne mama wali abagula eno bagulira ddala nno abazungu babigula naffe abategeevu tujja ne tubigula bino ate weyogedde ku bazungu manyi ndimu omusayi gw'abazungu naggamba tewaŋŋamba kiki ekyakutuukako gwe ndimu gubulira wa waliwo eguli ndimu omusayi gw'abazungu kati nze ne batwalako neeyisa neeyisanga bazungu si wabi ndi neeyisanga bazungu naye nga bagula ebisige balina bingi birungi mujje mu basapoti bale mujje mugule ebintu bino birabika bulungi nnyo kale tubaniriza eno gye musinzira okubanga mutulaba twasemba kusisinkana ddi twasemba kusisinkana ku mbaga tuvaayo banga libadde liise nenkunyumiza emboozi bannaye twagala okubuuza ku maama yakubira essimu nga wakasimbula bwoti wakagenda akumbuuza ne mugamba maama blaza yakafuluma kati wotabadde maama enjala etutta maama wotobadde maama amasimu gatise maama twetagayo ku ssimu empya wamulabye nga ali mu kwogera wa pulezidenti bannange namulabye maama ng'akubye kasiniika ate bizibu wamulabe maama ng'akonamuko ku muluyimba lwa dadi
ate nga saakalabyako. Maama yabadde ku mukolo nga ayambadde ka dress nga yoyo maama ng'ali mu kuzinamu ku nnyimba za ddadi awo. Nendaba mami ne ddadi nga bagenze basinkanye jjajja waffe. Jjajja oli omuzungu. Omutegedde jjajja omuzungu. Toyimanyi nina jjajja affe omuzungu eyadoptinga ddadi. Basisinkanye. Nene batwerabira nakyo saakyagadde. Kakati mami ate n'oleka abaana. Tugamba toliiwo tunyiiga kati mpola naye era bulumamu mami oba omaliriza ddi byokola. Abantu babuuza ffe. Batubuuza balowooza nti oba tetwogera si bituufu. Kutwetwetega. Batuuse n'otutanga tuteekako ebigambo ne twagala kukuba luseke. Kukuba luseke naye nga mami ffe si bwetutyo bwe tuli. Era ffe tuyina omanyi twakoze ekisinde kya Nyamutoolo. Tugenda kutambula eggwanga lino byonna nga tugaba t-shirt nga buli tuka tukolerawo omukolo kati kwegamba olaba okwanjula kwa mami tugenda kutambuza region ku region. Tugenda kukubiriza abaana ab'obuwala bagende basome basobole okuyiga oluzungu nga olwa mami. Tugenda bakubiriza abaana ab'obuwala basome nnyo bategeere mines. Tugenda kukubiriza abaana ab'obuwala okubeera abakakkamu nga mami. Tugenda kukubiriza abaana ab'obuwala okuba abantu b'abantu nga mami ng'osobola okukubirako ku mwana wo. Ekisinde kino si kya byabufuzi tetwagala bukulembeze bw'eggwanga. Kisinde kya mami. Mami is by use. Abaana bagenda okusoma mulembe guno ogwa Nyamukenzo. Okitegeera? Kuba bonna bali inspired by mami. She's young, talented, Englishing, slim and slender. Yes. American height. Figures with the natural hair. Okimanyi no mami yakulira wa jjajja. Jjajja musajja. President Museveni. Yakulira ewa aba granny. Ewa granny. Ati granny tayagala nnyo bintu bya artificial. Granny nacho. Inabba ku nacho. Kyovula mami abeera nnyo ku nacho. So far mami ali bulungi. Mami Nyamutoolo tuli wano abaana bo Banyamukenzo twagala gwe banaye n'okulama tulama tulayirira okubeererawo mu bulungi mu bubi mu kubeerawo kwa ssente ne mu kubeerawo wetuli. Wemba ndayidde bubi kireke ekyo. Mami tusaba ensawo tekalira. Ekirombe kya gold kikale ssente kala tuba tunadda ku kino. Mami twagala kugenda kulambula ku gold. Wafaanana like tulaga Bannayuganda nti our country is rich. Nze nade nina ekirowoozo batukwaseeyo ekirombe ne Mubende. Tukifugemu. Supervising. Tulaba abakyala bali batya mazzi bwe gakulukuta gaddawa. Kubanga mami ebintu bino eby'ebyobugagga by'omuttaka tebyeetaaga bantu ba mululu. Byetaaganga ffe nga tetufa nnyo ku ssente. Twatawakaladde bya ssente si bye tuliko. Omutima guli mu kukolera ggwanga. Omutima guli rich. Bulijjo just tunoonya bunoonya ddi lwe tuyinza kuweereza ku ggwanga lino. Naye bannange Daddy Kenzo twakusabira essaala Mukama Amaani agiwulira. Ebyo nebyo twabiranga nga tusabira Kenzo Mukama Katonda taata. Ffe twevaako n'okwevaako. Family zaffe twazivaako ne tuconcentratinga ku family yo. Kati nsabira abaana bange abatannakula nga Kenzo atuusa ali awo. Tusabira abaana baffe abatannakula nga mami Nyamukenzo, mami Nyamutoolo ali awo. Akalijuka president yatumanyiizizza bakazi abawo wa prime minister amugonnomolerako awo. Baba wengenda nembeera omuyambi mu office ya prime minister. Ate tuyinza obutaba? Kati nze mbeera PR. PR si muyambi. Abamwogezi. Nati PR mulimu okozesa oluzungu. Yes, nze kati oluzungu ndi bulala anko. Mami tusaba tudde tusome. Mu Harvard. Abali tosigala ebweru. Woga gundi bali jali gwanga tyali litu yasindika abazanyi bawe basambe mu Uganda ate tebabula. Babulira. Babulira mu Uganda. Nange nzogenda Harvard nesigala ebweru. Naye nga mami sofa tukwagaliza mikisa.
so far so good fe wetu wano kutya Dondo ebintu bitambula owaaye bintu webiri ila negali wagabadde wo tutabadde mangi oyagala liri wankuwe saagala kulumba bantu obalumbe nkugambye oyagala gali wankuwe mukwano nnumbyani gwe atannumbye totandika waneeno nnumbyani atannumbye wabamaze nsaba maze singa tebanziramu sibazzaako mukono we banziramu mbaddamu kati saa zino tokyali ku ceasefire teba ceasefire naye alabula omukyalo eyakubidde ku simu yampeereza ekivumo kyo nenkakasa ovuma wallahi yasose kupeeza voice note ng'aseka nengamba kiki ekimusesa nengenda mu kavidiyo ekyamazima wawa obudde ebivumo nanyiiga nnyo kati olaba nabavumidde ku musajja gwe nasanga Kampala nga simumanyi olwo babakwata ku maama oba mwana oba owoluganda nengamba omwana ono asengeka ebivumo bannaayi ng'erina engeri gye bifulowingamu ate nga mambi bw'okyogera omuntu wakiwa obudde akiwuliriza abakazi basimpathizinze nnyo naawe tayinza vuma mwana w'abandi bannange byonna tubikole ebintu by'okunyiiga tukube nnyo abantu abali mu saakoozi zaffe nze era babakuba nze nandibadde nobaddamu sibadda era nandibaddizeemu mu ngeri y'emu gye bantuttemu twekube mu saakoozi zaffe ne kati ozaaza emize ku mwana w'abandi oba ozaaza abantu emize naye n'olumu olwakuba kati noza ebimba mbijja ne mu vibe ebyo vibe bagireke vibe yabadde girawa mu miwogo akamu kale kukasuse vibe yadde teyina wejjira mu miwogo gya muntu era nze kati embaga yange mukama nnyamba ajja kulondamu ntegedde emikwano n'egitali mikwano omuntu osomuyita ku mukolo n'avayo n'agamba ekyasinzeeko kyayi ate nga amazzi nago tegayidde bannange kale muwogo mwandimulese ne bwe wandibadde kale mwinamu mwana naye kye mwandikirese naye sofa tuli ku ceasefire tube ku ceasefire tuleme kwerangira biwanvu na bisongovu tonumba sikulumba tuwangana ekitiibwa bw'onnumba nga nkulumba mu ngeri gy'ojjiddemu bw'ojja mu ngeri nonnumba mu ngeri etandiisinga wenzija bw'ojja ng'onnumba mu ngeri endiisinga bwenzija bw'otukwata ku musajja nga nkwata ku mukyalawo bw'okwata ku baana nga nkwata ku babo nga tuzigendana omanyi kati ensi buli muntu muguwa ddalu jasi eddalu buli omu alina level yo kweriri imagine ng'omuntu yeetuulidde waka nga batandika okumuwalabula naye nga bamubuuza waki bakuwalabudde nti ati yavumye bbawo olya nti nze kyekinvumya tuleme kutuuka bambi zaatutuuke kwanjagala wekimagining oli waka tobiri nako nga bakwaka vidiyo ng'omukazi akuvuma nti bakuvumira ki anti munnange kano ke kasoose tuleme kutuuka waawo tujja kuba ba mikwano ate ze sikyawa ankyawa yamenyeka kubanga fena tuyinza obutasobola kubeerawo nga buli omu taliiwo buli omu yeetaaga munne naye twewa ebitiibwa naddala mweno bizinesi gye tulimu bulijjo twetwalamu naye ne issue n'ey'okwekubira ku busimu nungi ogamba omanyi nayokezza omanyi reaction yeno ogiraba olumu vidiyo efuluma n'olurealizinga nti olina okoze ensobi naye kati ate waliwo nga mulimu gwaffe sayima omulimu gwe okwogera ku buli kigenda mu maaso ng'oyinza obutastopi nga sayimo naye ate Zubeda bw'omusooka olusimu n'omugamba simanyi kyogenda kunkola ogenda kunzita ne nange neewuliriza nga nkoze eki nga njokezza Zubeda ayinza okuddamu just to balance it up naye n'ayiiya engeri gyakiddamu etali yabukambwe ennyo oba Zubeda n'ateekateeka omuntu we munziriremu ekyamazima kiri bwe kiti bikuyisizaamu naye mbadde nsaba okitwale ize aba omanyi tubikola ebyo nange lumu ndikola nange nsobola okuyitamu ensi so nze njagala kwemfasize kuba bino ebintu by'okwogera bya vibe naye mugenda ne mumala okukola ensobi ate ne mutuuleyo nga bannaggagga so tuleme kubeera nga waliwo alina okwogera buli muntu muguwa ddalu mu ngeri n'alina owuliriza so tuwulizinganye owulira nga kiyiseewo naye nga sofa we are friends anodda wazaayo kasa wazaayo
naawe no balansinga era nze kasana olw'omukaaga nga bampereza kamu nga kasita ekiwedde naye afunye justice ayogedde tulinda batuddemu ati bajja era nsaba kireme kubeera on the serious note tubatuddemu nsaba kireme olutalo tulabenga era n'abatandise okwagala odwenyigamu abatandise onoonya ttiimu tubale tusaba mufune ku bibyakwatako you don't need to be team Zubeda you don't need to be team anyone kubanga kati waliwo batandise okuluseesamu nze ndi gundi waki yakoze bw'ati tuleke naddala nga bannyini balwesonyiye tululeke lwakuba nawe noli mukazi mmekete omukazi adda n'otandika okufaafagana n'abasajja bana mbagala natuna musajja wange kasuku nga bambi agezako olereza sister nga bimusobedde aganzirewa wali obeddeko mwedairema yagamba olino munange wakutiimu eno yatubeererawo nnyo nga mu lutalo lwa spice twaleeta bambi nga bwagezako nga tosobadde ogamba mbu no eri gundi yakola etya nga tebamuganya ng'ebisajja bindi bulala naye nga tebimanyi nti gwe birumba omukyalo omu akoze mu famire ennamba nga bavubuka bokka nga ndimu muwala omu Kampala ono bannaenze nvuulira bakama baffe abali ku kyeyo omuntu asurviving e Kampala n'amala olunaku olumu n'addamu mutute banaye mwe mutute kati nze Kampala namuwummulamuko nze ku makya nkedde ku makya ne ndya kachapu chap like a chap yeah chap Mr. Meat with Maggi eri enkoko gye batukola egenda mu gundi bagiyita batya egenda muki salads ne mayonnaise fried chicken with onions and salads nziremu gikolere ddyo tuyita tugirye nda bayita very soon ninayo shukuru yange waka tisikutayirira okukwa kikungo sikutayirira kwebaza Mungu kibuli kisenga okutayirira kw'ekikungo obadde tebakolangako banziriramu baseka kiti ajja kubaawo ayinza okukala seka sinjagala mulabeko kazeema nnyonnyola akantu kali kayogera mu kisiibo kaliwa ak'okugirako okumakya nziremu akannyonnyole bulungi naye nga subuhi nga tebanaaziina kankwatako nnyo so olinayo shukuru nja bayita naye muneeraliikiriza kati mwatukubyemu enkikwe nza obayita nemugakwadde kusingako menvu tunaagaana okwogera bye twasanze annange naye nze nja bayita sitya ojja obyogere nkufunire awo tuvuddewo omugole ali atya yebbuule wange ali bulungi n'omukyala nayogeddeko naye nga bali bulungi bambi lo yazzeemu okuwolereza emisango hane bbula akyagambwako nalaba posti ya Bobi Wine naye nga kati katumanyiire omwo mwayogerera asika omukolo gwejjukira yayita bambasada ojjukira no yayita bafalansa bambasada b'Itale yalina ambasada wa Itale nowa Bufalansa bajja bali yali ambasada bali ku ambasada Alliance franchise batambuza bizigo nedda bannange waliwo bali aba franchise basomesa lu French one anti waliwo be bamusomesa Olufalansa n'ebigambo nabyo yamanyi n'ayita gundi nawira wa Iceland Kateregga chancellor wa Kampala University ndowooza owulira omukolo nampita ali nange owulira omukolo n'akuyita abayimbi yalina balugezigezi lwokka abayimbi kwaliko Maurice Kirya Kajanja Kenneth Mugabi Kajanja Baguma Andereya Kajanja nga kuliko ono omwana yani ayimba White Bender yaddirizaamukko nga kuliko n'oli yayimba ennyimba za gospel gayi bulungi omanyiza n'essaawa koyo gayi naye nga nnyimba ze nange nazimanyi naye nga y'omuntu simumanyi then n'aleeta ne pasta ku mukolo gwe kwaliko pasta bishop no apostle eyava ku nnyonyi mu transit nadda ku mbaga oyo okubeera nga apostle wange mwerabira erinnya ate nga yakwokyayo ekkumi waizofaako yaziwaggwe gwa accountant wange apostle abeera smart oyo buli kaseera ayina akakooti kayambala kamera ebinyabe kati nga musota kale ate bweyavaawo n'addayo mu kkanisa n'ayambala endala n'agenda ku live atambula n'amakooti ge so omukolo nze mu byonna ekyanyumira yava mu transit of course ndoza ali ayina gyadda abaana b'emnyonyi bazifuula bugaali tebalinga ggunyonyi wagirinyako ngugenda Nigeria toziddangamu ate sinaddamu nnoonya omuntu gwenkuba oluseke naye nze nafunye bamaama bangi
Wafunye mama kyomulala. Ninawo mama go wakapa onafunye mama. Nangamba gwe nkuzadde. Kanywemo olwekyo. Blaza mugambye. Ana blaza jakunde kama ebintu ebimu. Mbikolemu bwomu. Nkunyumize bunyumiza. Oluganda luna kunyumira ng'oliyo wekka. Bulaza ngenda linnya ennyonyi. Endala manyize ennyonyi zirinya ziri sponsored. Toyina gava mubukadde 6-7. Obukadde 6 buba bugenda ku nju ya maama. Sitoofu. Kale ebyo nno bye biryawo awo nawe tubakulisaayokko. Aposa alina akagambo ke yagamba. Timbadde ku kabalaza kanga ku veranda nyumyamu ekigo. Manyiwo. Oyo asula ku kuleni yemu ne Katikkiro. Ekigo By the way, Leni nagamba nze nsoma mateeka mu America. Nengamba bannange emboozi yange kati erina otandika okukola ki? Ndozo ya Apostle nagenda kewa. Okukyuka. Nagenda ewuwe. Ng'alina bawala beeru bokka. Bawala be? Nga bamyufu bokka. Ono aba akuyitako ono. Nakuyitako. Sitani sikatakkeme. Abanaku zino nsaba. Akuba ndowooza awo waba amaka ga Apostle gaba gajjudde amafuta. No nali mu nnimi nga buli we ndabe kitu sitani ayachangamba nga. Nga nsaba mu nnimi liboshika tandeka. Sitani ndeka tonkwata. Liboshito nsobola. Ndeka nsigale nga nkyakuba n'oluseke. Naye n'ofuna omuwala wa Apostle gwe bwava oba obugobye. Bala mutandika okubala sayimo. Bala. Kanda wasiza muwala wa Apostle ne bakufuula Asha. Nga gwagaba amabaasa agagenda mu ekimu eky'ekkumi. Ng'obeereyo tetukubeera kulabako. Ogambera busy. Kumbe goteeka amabaasa mu mabaasa. Neewala kwagala mwana wa mutabuzi wa ddagala. Oyinza otandika osibako obupapula ku bucupa. Bakufulirawo babayita tekaddulubaali. Omukongozi gwanoga eddagala. Kabasigale kubeera mikwano gyange sina kye tukutumiddeko. Apostle tukutumiddeko nnyo ku kanisa wasabira saidi zaabwe kugolobya awo. Ne kanisa eri bugolobye? Ali bugolobye. Ne kanisa eri bugolobye awo. Omwava asabirayo. Katonda wabafu wa bonna. Ne kanisa gye mmanyawo. Nina na Apostle omulala. Lwakusatu atalina muntu atasabirawo. Apostle omulala olwakwesimu yange oddeko omulira ali najja nankumbya ono naye musajja wa Katonda w'amaanyi. Asula wa? Bwaba anyumya emboozi veranda yanyumizaawa. Naye ali ku Ntebero oli awo muvubuka. Togamba Ntebero kuliko najja na 10 n'amasuba. Yes nagenda wakaawe. Naye musajja wa Katonda. Katwesibe nnyo kwa Apostle. Alibonadde Katonda w'amaanyi kagenda no kati yo abasumba b'ebugulu era abe n'amasuba banagenda mu geyeena babeere wasumba abe n'amasuba. Nanjiri etambule. Owaayo. Waliwo omuvubuka omulabe yeesiba ku nnwaji. Nze ndowooza amwesibako. Ulushaji gwe nakola kubukakasa nti tata omwana. Olwa nabirabiddewo naawe era ogoberedde nnwaji ng'ayogera story ye ku bbaawe. Ekifaananyi kyatuwa ng'oyinza okulaba nga yoyo bbaawe. Kalanize wale yange weeri omuze gw'abasajja gw'abayimbi kuba ye muyimbi gw'abayimbi abaagala okukola amannyo okudda mu baana b'abandi. Simanyi oba nnwaji ali bize nnyo. Oyo teyeetaaga kukugira kukwogerako. Yetaga action wabanga si tata w'omwana. Ngati kyenkugamba nti waba tali bize nnyo. Wabanga si tata w'omwana yetaga action ate yetaga nakusiba yetaga wamba. Mumuwamba ne muwanwaje mu kisenge. Nkuba olisi yegondi enrima yanje. Ago bagenda okulya ekyeggulo. Panda. Kale yukira muwanvu. Kamunene. Kati wagwana enzo musitule. Byonna mpulira bigambo byo. Ne manje naye asosoge asale mu. Oba takola nnyo exercise engeri gy'abeera ku nnanga. Akolemu. Naye mayanja kamuleke alimbamu. Akolemu kole luganye sente weeri. Nange gino nabe ngamba sayimo olubuto lugezera. Munaye wasaze busatu bwe butacyakutuuka mama aludde oweereza. Olina bana abakazi bosimanya UK abakuweereza engoye zombo ziba unique engoye enkadde akoyeza ndiboota nabadde yakugamba tugule wedduuka tutunde engoye enkadde zirimu ssente lwakuba omusolo naye mami ajja tuyambako ku musolo mami Nyamutoolo ate kati gwe wuuyo engoye ofunanga bw'oyagala maama we aluddeyo Bungereza ogamba myaka 27
Oba ekigambo ekyo nakyogera ndi luddawo Katonda yanzita muno mwenja Samira Sizirika bannaayo. Wanyumizaako nga muno, wanyumizaako nga Nalo kintamizza buli kaseera No, I'm proud of you okuba nti olina mama ali Bungereza. Me I don't have anyone in Bungereza. Kale buzibu bwange banne bagendanga ababa bali kuki. Abange beesiba nnyo mu kibuga wano. Oba ennyonyi baali bagitya. Zwange yagenda kitegeera bulungi. Izabangi batambudde. Ngamba kuside no my family. By the way, mva mu family y'amaanyi. Yalwana nani? Family yalwana nani okakaza nti y'amaanyi? Eyina kusoka kulwana na muntu. Amaanyi bagapimira kuki. Mukwano family yange y'ama. It is a very big family. Bayina eyo nakatwe twagisalako. Katwe makindi. Twakajoga akakafu. Mukola muki. Spare. Nesoda gwe nagulida atagwamu. Mama ka 200 tokanangira. Nani kajui kaveewo. Leka munange. Omuntu yagulide fe Kampala tuyiya muyiye. Omuntu yagulide soda akanka. Saimo bojja nongulirayo ka soda ngankanyo paka omulala wangulirirako keki. Ani soda waola bwagwamu olunyogo gabanga habo. Ate munala atagwa atali mu munywa. Gwe mungulide bisigadde bindekere. Kamyo kaveewo tudde ku kirala. Nyinza ko mali yala kugulira mulala. Aya Saimo kati kankubulyeko gwe Saimo. Okungulira enkoko. Oba okoze nnyo. Basigu yankunko. Tonguliranga ku nkoko. Kiveewo ekyo. Tongulirangayo ku nkoko. Kiveewo. Kisambi kya mmeka. Ekyawa. Oyagala nkoko oyagala. Ekisambi kya kakaaga. Wallahi. Wano wano bagita bate parking bagita bate? Opposite ne parking ya Fina. Akudde Winton tugende kusala amalodi. Ekisambi kyakasamu ntegema amafuta mpaka kusala amalodi ngangenda gula kika. Ekisambi kyakasamba mulimu obuwogo, mulimu otunyanya n'akakamulali. Abo babbi. Nze badde nkujjamu olwaleero. Kubulako 3. Kale zera yani ngeje zibulako zibadde nyabi. Kubulako 2-5. Tuzireke. Nendo za mami olabe embeera gye tuyitamu. Sente tewali. Sente tewera. Twasigalira gwe. Bana bawa. Sente twasigalira gwe. Sigale ku mami. Twasigalira gwe. Ense ekubya abaana ab'obuwala. Kati babeerera ddala n'enviiri ezitali nsanyirire. Ani batamulanga bali serious. Mbale simanyi nti oyinza okulwana abaana ab'obuwala batuka kwekisa. Nze ndi bulaza. Naye kutoba omugambo gwo. Njagala odibobere ku mukazi we yeko wewaka. Ndi ku operation yekudibya. Gomanyi kyo batwewadde mu break. Buli omala amanyi omugaso gwa munne. Operation kati yakudibya mpaka onogamba ono yangomidde. Abasajja badibira ddala tukanaga. Otuke mukazi we bakudibya mukazi akudibya. Akupakira emmere ekiro solo zimbo ogejjo olubuto. Buli wabagamba naye gundi yangame nongezero. Wa. Yemmere. Bwogera ate n'ogireka. Kati omukazi kayamba kanzire ku mmere n'asooka akuwa nnyingi bweti. Kuba abasajja tebalina fomola omudibya we bamutwala ng'oli wali ayagala omunene. Kati omusolo ali ayagala omunene osolo muwo olubuto nga lwakawala ka kampasi bakagamba basuga ddali balina ssente. Baba n'embuto. Ne gakulyanga sugar daddy. Naye owasaddi. Mukyala ali ewuwo. Ngamba omukolo like ne mutuwa kukwanjula ne tujja nayo ne twawe tugeya. Abokuba oluseke bakyali batono sinnaweza. Wabula okitunulanga mwekyo. Sagala funa bagagga maaso. Social capital aweze. Sinnaba. Mu bantu ndabanga sente naye kasinatuka mu bukadde 5. Kati guleke. Sinnaba weza bukadde 5. Guleke. Ale nga njagala mu bagaggomo nga mulimu asobola okumpa bukadde nga 10 kati ndayika ninayo omu. Asobola okwata bukadde nga 10 n'abumpa. Nze nina omugagga wange ali awo. Nina abagagga bange. Naye ebintu bye bampa kati. Naye bannayikola emikwano gy'abagagga sirika. Nabadde ndi awo nsekasekamu omugagga antutte ndidde ebyokulya bya mitwalo 5. Mazo birya. Tuzimba mutima bro. Mazo birya nambuuza umura ya sente mmeka. Ngamba beerawo mu 13 eza $, nga tekuliko za upkeep. Nangamba yagagenda ddi. Nangamba wona wo wulirira ng'oli free.
ogenda kati mu luwummula umula ogenda emakka eno rape gyatava gyatava nzindaba balina badde n'obufaananyi ng'ali makka n'agamba nti yaguzeeyo ettaka nze mbadde ndaba ali makka lwaki oyongeddeko kiri gyatava anti omutwe gy'amanyi mwana mwegendereza ebigambo ebimu nga mubyogera tabadde makka abaddeyo lwaki oyongeddeko kali gyatava anti gyabadde anti gyatava kavuddewa anti akati gogo kyoyagala okugjawo nti no tavaayo kubanga asobolayo yagendayo n'asabako n'omwami we olula kati gwe mbadde nkuyingidde ogenda kuyingira nti ogenda kuyingira ye gwe kennyini olabika nga aseetinga mukazi wa amuyingira ani rapisi mulina akobuzibu rapi ali mu time ye yassanyu omuntu ayingira omukyala kuba bannange wano basadisiti bangi abantu balina ennaku gwe lwaki buli muntu alina ennaku aba yagana omulala abeere mu nnaku kubanga ye aba abuuza Katonda nze nnakukola ki nga lwaki bano basanyuka naye ate nga bakimanyi nti nno bw'ogamba nti bw'olaba omuntu nga musanyufu n'ogamba mashallah Mungu naawe akuwa ane kakati si buli omuntu musiraamu si buli omuntu munnaddiini oba ontegeera so kakati kikakatako nnyo omuntu gwakolako omutima munange omugagga bw'atyo nampawumula katogera ddi we mugambira kati nze agenda kumpaaki mpoza mpaakuwa ekituufu ndi wakufa bwavu kuba kati omuntu ajja tunamu ng'agamba ono bwe muwa n'oli nnina agateeko 10,000 mwafuneko 2 kati waliwo mami eyansuubiza emmotoka lwaki tondekera mami Nyamutolo gwe n'omaliriza sayima nekusanga ewa mami nga siriiko nkupostinga ku ssaawa ezo zennyini zentegedde netekayo akagambo kamu enkwe ntadde abantu anyala ne munyana gamba oyo gw'oliko alina abagagga bangi nze gwe nnina gwe nnyimiriddeko ngukutte ku kugulu bwe nti mami atetaaga babiri ng'abaana be tayinza suula baana tayinza kwagala koma bayawula mu baana mami agenda tuyita atuwa ekirombe oba tuwe kopa nze mami ne bwampa bba nnya atuwe twesinga nga ffe bamanaje nga tufuwe tusoloza empooza tolulunkana nnyo kuba tabajja kikuwa ekyo banya sayima otuvume ensi eno nze ne wampeemu olaba mbavuma siina kyennina amala okukola ku sere ne weeba ekyo nanti nteera kigambo ku kigambo Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nansana Municipality Wakiso District essimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva e South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ali e Uganda
genda ku Care Center, Coach Mall, Kampala. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp ku 0772 38 1305. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Tumaliza ne Nwaji oyo guy njagala ebigambo manyi walawo ekintu oba gundi alina obuzibu Grace Kane bamujajinga nenze Grace Kane kunso yakubira DKDD ku Papa's Sport samunenya banayo laba ekintu kya omwana omuntu yesiba ku mwana w'omuntu truth be told banayo abantu tubikole bina tetuzanyira ku baana kubanga bangambye oyo guy yasoka kukudda mu luyimba lwa Spice Diana luyimba ki ojjukira bobwen bwajja oluyimba lwa Gravity ne Spice n'alaga nti naye oluyimba lwajja lwa Spice walo yali azze mu luyimba akozeseza ekintu kya batya siri regular yali akozeseza nyambadde nga gundi kye bagita ekidongo mento ya Spice instrumento ya Spice bireke bimu bantu baba bitegedde kuswaliza bwerere osose mu mento ekidongo ngeza baku banyonyola yali oyo guy emabegako baba yadde agenda kola kikira badagezaawo okunoonya amawulire emirundi mingi nigagaana kati nalabanga kati ndoza kwanga jjukira gundi yavaayoko n'alaganga munyivu nnyo eri omusajja naye nga teri amanyi musajja yaani atamulaga kyekirungize kye namwagalako naye engeri gya describingamu oli omusajja nedda mukwano ono yaganyemu akwandi asobola nze nayenza okusaba kwange ate abeere bbaawe abe taata w'omwana wakimanyi lwaki nsaba bwe ntyo kubanga obusungu bw'omusajja okwagala okulaba omwana ate buyinza obutaba bungi nnyo ku busungu bw'oyo eyeyita taata w'omwana njagala Nwaji akikuba eppanki obusungu bwa Nwaji bwasobola okufuna ng'omusajja gwatamanyi agamba nti taata w'omwana bungi nnyo okusinga bwayinza okufuna nga taata w'omwana akola ki abantu mwe bajjawo bagatti wala Nwaji yakuba mukozi negwe naye olabye n'omumwa solo munneewuunya ne ŋŋamba Saino bakuzaala olunaku lwakumeka kuba kati ekyo kibadde kyetaagisa era kijjiddewa munaye waliwo omuntu yisitule nga mukubi akijjiddewa ne taata wa Nwaji ennyini yagamba abakube nze njagala abakube nange nze ate ebyo bye njagala ne taata ennyini yagamba bakube kati gwe ng'ojja omwepankirako kikukuba njagala abakube buli amanyiira ng'akuba buli amanyiira kuba nekikutuulira kigamba toddemu mumanyiire ebyo nno bannaye nalabye walaba omukazi bamukwata oba nko Balamu yamukwata yewaabwe Weebulundi amukwatira wano Weebulundi kale ali Balamu baŋŋamba ataddewo ssente ezikwata yaziteekawo nga naye amanyi wa wano naye Weebulundi kaza balina omutima emiruyi bati ku nsi bakyaliyo abakazi abamu bazadde abaana nga accidentally nkitegeeza ki nga tebagenderedde ate nga n'olubuto atyo ddujjamu ne weesanga ng'afuuse ekiwemmeneku kuba mmwe bannayo omuntu yenna akuba akaana akatasaana kwogera akaana bambi nga buli kimu ko tekamanyi kibina kirungi ng'akaana kali awo innocent soul gwe n'okuba era nze nabagamba mukyala ayinza okuba aliko ekikyamu kuba toyinza kukuba mwana bw'otyo bannange nze omanyi nze siraba vidiyo nga bakuba mwana siraba mukazi gwe bakuba ebyo sibiraba era banyumiza bunyumiza bamukubye omwana ne bamukuba bwe batamukuba bwe naye mampulira nga nesiwala n'okwesiwala saagalira ddala mwana muto na mukazi nga mbalaba bakaaba kimpisa bubi kindeete ennyiike ku mutima kyova ndowooza mamenya mutolo yanzaala kukindeete ennyiike ku mutima ate ono bwe weeteekateekawo osukka nnyo kimala okikubye kimala mu kyo ya leero siganye ffenna tuli ba Luganda yatuzaala tumwagala nnyo mami waffe naye tusukka kati nsuse wa bro kimala mami ate tomusukka banange kibi omuntu okuwaana ku maama we waliwo yagamba muno
bayagamba omukazi mumusinga n'obukune mmweyisa mami ng'olifuna ssente naawe olimanya ebizibu by'oyolekedde olimanya tugenda kulewalika omwana kino njala kisaba busabi Uganda ina freedom y'obuntu tulina okukola byonna byakola ki kyayagala naye existence ya Honorable Nyamutoolo teyina weekwataganira ku Rema bambi mbadde nsaba temuteeka Rema mu gaboozi gammwe you can do better things ekirala omuntu bw'aba awanye Nyamutoolo lwaki mwe muyingizaawo emboozi endala kati kya mirundi ebiri waliwo abageraageranya waliyo naffe abayina side waliwo naffe abagamba nti katuwaane ku side yaffe ya mami ne mujjamu aba ttiimu endala and by the way problem y'abawagizi ye problem y'abawagizi akakajanja janja kamwaka katandika okugenda nga bino yemmwe lwaki temuva ku muka ani amuliko abo ntegeera bulungi in fact abawagizi ba wano mbegendereze abawagizi ba wano be bakwata omuntu waabwe yenyine bamuteeka mu ssaga za muleeta obutalotalo obutaliimu mulekera abo oli muyimbi wa ggwanga ayina ebibye ono politician ate ekira tebalina naye bikwataganira mpozi ate bona oli omusajja yamutadda era kino nakyo njagala kibategeeza ne gwe muwagira takyagala ebyo bye mumuteekateekamu mulekera mukompeeringa mu bintu byammwe ebitamukwatako muwane muntu wammwe mwagale muntu wammwe maybe attack oyo yekka agenda mu kumugeraganya mu mwemu nakyo kye mwagala ne buli we mutandika okulumba ffe ekisinde kya mami ne bannange omuntu muleka abeereko n'opinion ye ffe otubanga tugambye mami tugenda kugaba emmere mu kisinde ekyo katulaba atagikwata ate omukisa nekumala gutukwata netugenda mu covid tugenda kukozesa ekisinde ekyo okulaba nti buli muntu emmere emutuukako okulaba nti mwambala t-shirt eziriko mami so akajanja ako tusaba kakome era enaffe mutulekere eddembe lyaffe buli omu alina eddembe okuwaana kyayagala abawagizi mulekera okukwata abantu bammwe abakoze ebyamaanyi nemubuteeka mu butalotalo obw'ekisiru obutimu obwo bwantamamu abaana babuukira buli kimu bageraageranya buli obwo butimu bwe bukyasinza okukakkanya abawagizi baabwo abantu baabwo nosanga ng'omusajja abaani nze simanyi ndowooza abeera siva kubanga osanga omuntu ng'ali eri waggulu ono wali wajja ali ku bibye ogenda okulaba abantu abawagira omuntu ali eri waggulu batandise okukunukkiriza ono ali wansi bagenda maliza bamwenkanyizza mulekera okutandika okutaanula obutalotalo obwo ate kyamu tuleke bannaye mutuleke eddembe lyaffe ng'abantu kuba ffe nebyo mutugamba tetubiwulira ekyamumanyi bituluma nga ne comments sizazisoma tewaliwo yakampeereza muno banaye mwesibye ku mukazi mumweyisa mami kyokka nga muli bantu bakulu ennugu eri mu ggwanga muno waliwo yagambye mbuno wabula bino nabyo bisusabiriza ennugu eri mu ggwanga mwakati mami Nyamukenzo atali mwana wa maazawo atali mwana wa faazawo atali saaniwo oba atali dotawo kikulumira wanga tumuyita mami aha bro ekirala abantu bano nalabyeko abakyala wabalabye bangi abakoze vidiyo ezo gamba nti nno weegenderezanga nnyo omusajja ng'alina abaana 3 mu bakazi 3 gwe yakawasa kikuwa garanti kyokulowooza nti ogenda kufumbayo bannaaye waliyo abasajja abalina abaana 10 naye ng'omutannafuna mutuufu kano Kenza ali mu 3 fere tunnabala waliyo be mutamanyi tebannabala ne babba mmwe bennyini mubabuuse waliyo batannabagamba muli ku Kenza abaana 3 mu bakazi 3 nze mwewuunya nomwewuunya tulaba okubanga ali mu limelight ng'alina abaana 3 ate nga buli mwana wamwogera ale n'ekirungi kya namifumba ebisigata tebikwatako balina abaana 3 wabasangamu ye mwatandika ddi okufaayo wakajanja kali no alina abaana 3 mu bakazi 3 bimukwatirako wa ebiro bitukwatako ffe twagala ekigambo kimulaavu faza Kenzo oba olina abaana 10 mu bakazi 10 ate azadde nampola ozadde mpola dadi abaana 3 mu bakazi 3 kubanga olina erinnya ng'olina ssente ng'oli wakabino baana wana batu baba basudde international BET winner baba sudde bazaala abaana bakubasudde ono w'essomero yani St Lawrence
bangamba bwe bamuwayirizaamu ku politics bangamba omuwala we yavaayo n'akonfaminga abaana naye ngeri enamba nnenemu kale n'agikendeezako kweri gye mwayogera ekisooka mwalimu politics w'okkuba essomero bw'obanga gwe muzadde nga dayekita yafudde nga buli mwana abaana bennyini balina mulimu abaana osobola okuzzaayo omwana ebimu byalimu politics naye dde abasajja we bali bano bazadde uyo yali mukama w'oyo mukama wammwe yalina abaana baba wa mwaliro mulamba nebambi olw'okuba ddaddi mwangu wakwogerwako buli muntu kati ali mumwogerako mumwagala mami anobe no mami wali she's here to stay we are here to support her ina maso n'oluzungu yeah we are here to support her and to buy with her tolabe bazungu no bano ate si bazungu bano omusaayi mutabike balungi tobalaba ayina enviri za black zirimu envi like she's glowing yeah you're glowing genda maaso bongereyo bugambo wenjogedde oluzungu n'asanyuka ayinza okunjuzaayo oyo si muzungu gambye musaayi mutabike ate zekkalazo ate olaba sibukadde ezenvi bas by bus ayina envi by bus naawe olina omwana yenkana oyo tomuyina sorry tobifaako nnyo gwe tobifaako nnyo ebyo birekate omwana we omukulu omwagaza ki nze mbeera mulamu we kati jjukira mmugambye she's glowing omulaba nakati akyalimusajja olaba bwayinza okuba nga ali Australia n'atutwala ntufuna obutuuze obalanga mangu tanfuge bwemba wendi ayinza okufuga akucunya mumucunya bukyokola ofumbirwa ontwalirako ekigambo kyontaddeko kiwulira negwe omanyi kuba akafaananyi nga bampasizza bannange ng'ojja nonyumiza ebizibu byo noga mwana gwe leka ŋŋende nina okuute abasembeki mwana gwe Zubeda omukazi kyankola omukazi akomawo kiro omukazi tampuliriza omukazi n'omusaba sente n'aleekaana omukazi tampa budde nekubuuza kati wakisayimu tovaayo abaana nange ntudde lw'abaana mwana wange okimanyi omukazi amboggolera gwe baba bakututte bweru baŋŋamba abasajja b'ebweru balina square mwe batuula ne beekubagisa agwa kukola ki leka mukwano negulaba bino ebintu by'abakazi ab'ebweru tovaawo nga tonnafuna mpaka gwalaba kapale Uganda yina gwalaba asiba ku TikTok n'atambula bw'ati musajja tunawawazi ya TikTok yokka nawuli nedda newaba tamuwadde wazaalagibwa naye muleke kapale yeyagale bannange teyeyagala kapale yabonaabonera wano kapale yabonaabonera enansa naawe ennyumba gye babeeramu ebeera eri mu kibira kati n'afuluma mumuleke yeyagale talina kye yeyagala lwabani kale emmere ebeerawo mumuleke yeyagale kapale yabonaabonera wano sukaali n'aluma leka muleke kapale kyeyamuyambako kimuntu sukaali yakkakana kati agenda fufa munnyo ate omunnyo nze ndi musanyufu bambi kasa yeyagala kasa nabako n'akavidiyo nga bali ku street ne mami ye mami ekyeko kina alina mu ssente batambula n'agera naye nze ate ogambye bamusibira mu kibira lwaki abeera wala mukazi yakutwalayo ddigwe abeera e Kampala naawe kale ne kapale wetuba tuli Kampala kapala alinganga Luweero eye munda nakaseeta naye nga ebyokulya bibeerawo ennyumba nnungi byalaba data abeera naye kyasobola kubeera ku live kati oba gyali teriyo muna Uganda yina gwayinza kukubira bazungu ate oluzungu lwayo luzibu ate tebeeryamu nkwabo newe ogenda n'omukaabira agenda naga no bawo ava wano kugeya ani beemanyi ate awo Uganda bange nali nojja kufunya kimmami awo naye ninganga tojja kukola anti nze kati nze mbanga sponsawo promoter nze mba promoter omwana gwe bannyomeza yakolanga ku radio kati bogenda bagonza amaloboozi wabawo mami amutumya mami bwamutumya ono alowooza bamuyisenga serebu kumbe mizejja mami atumya ab'enjawulo atuukira tatandika okuwa mami ebyokukola
mami nga avaako mu kisinga ng'agenda emmanju ng'akuba essimu nga mu mahalo naye sayima ettima ligenda kutta era bulungi mweraba sambala nnyo makeup makeup akaddiya akuyiwa mangu nesawa emyaka gino giraba ate wali ono gwe beekuba ng'alinga ettaka emyaka gino gituuka nga ne bw'ogiziyiza makeup mwekuba lwalumu tegikyayina bwe gigaanira bona abasuubuzi omuntu abeera ennyo ku nakyo aba yekkiririzaamu like beyond nakyo abasuubuzi bakyayo emisolo mingi amaduuka atasuubulako yatasobola kukitegeera naye emisolo gyatulemesa dda kano akagundi yo banikyeki kuba naawe oli munadduuka waggaddewo taggaddewo naye emisolo mingi wallahi ebyaddala mingi ate bunaku girinnya kala dola eriwa misolo mingi abantu naffe kakye tugenda naffe abaseera tugenda kuggalawo abaki abaseera tugenda kuggala emisolo gyewaka gisusse batulazeeko bannange emisolo mwagala egya gavumenti we girinnye egyewaka gikole gikyagike galawo ate nze ngenda kuggalawo ennyumba anaaba akuwonye mukazi wanze okola kukuwadda lwa butagamba galawo waki gavumenti tuggalawo nga waffe tusa n'okubeera nebbaawo nga bunaku abeera bamuvuma ku social media tugenda oba otudde lw'abaana galawo abakazi mwongezeemu ku misolo mpaka abasajja bebekalakasa ne bagenda tugenda kugana ffe tusaba tusinkane president gobo bakulembera bw'otuukayo misolo mingi gyaki URA ewaka etabuse ayogereko nabo si yakulya URA museveni yakulya URA ye mukama w'aba URA ayogereko n'abakazi tukooye n'osasula ez'enviiri n'osasula ez'omumaintaininga enviiri n'oteekawo ez'akameeza n'oteekawo ezaki emisolo giringange fiizi z'abaana ngoye shopping sande netufuukira obuzibu mubeeranga abalina omukolo balyanga busaanyi ewaabe w'omukyala ewaabe wammwe naffe tugenda kuggalawo ewaabe w'omukyala ani yagamba nti nkalakalira gwe okulabirirayo naye weegula nnyo tuli ku musolo gw'awaka sente singa wazimpa tuggalewo ko naffe omukazi alina okukuba oluseke olutegereka so olabirira ewaabwe gwe bw'olukuba bano baana bannyoko ate akazi babbira ddala bulungi nnyo ate katuli bulala ate munange bizakubbye tazibala nti ate tuba n'ebizibu ebitalina anti ebyaffe tebiggwa sente y'omukazi ate toligirabako gy'akola ate egenda waka omanye ebizibu etulina eyo mu zifamire zaffe zonna nga bwe tuzikola bwe baziyoola bwe tuzibabbako bwe bazitubbako katuve mu ifreeze tugende naffe twekalakaasemu neesayime tukeera ku makyaba nti nga nkulaba weekalakaasa mbu abasajja nze munange naye omanye bayinza okuneegattako abasajja abanyigirizibwa bannange gwe abasajja alayika baliyo basirise naye bafa omukazi oyinza okulabira ebintu by'omukazi nga tebiggwayo ate kati bannaye ani yatandika omuze gw'enviri z'abakazi omala wiikisi 2 lwaki ziba zirwayo otambula mwana otera erinnya ku nnyonyi lwaki tomugula eziwiigi nga nnyingi bangamba nazo za nkaaga enkaaga ojja kunyuuka ogulire yakamu kitundu wamma mukazi ojjukira yo celebrity tuli mu kunyigiriza celebrity eriko omusala nedda sirika mukazi wafulumata nga yambadde wiigi y'enkaaga ate no bangamba nazo bazibba ku booda vane kwebyo wonna ne bobo giwummuza buwummuza bino sima muli mikono ga muno mpumuliza akawo kantereze esanga omukazi nga yambadde wiigi nga ragitaddeko akakoba wano ekyakakoba okitutte nnyo balina bigundi byabwe babayiwako wano ekyakakoba sikyagadde abakala babbira ddala enviiri bazibbira ddala ekyakakoba sikyagadde andi kugambe nabokakasa tebakyagadde bajja kyagala lwampaka babanga bamagambe tokibakaka tebakyagadde babanga bambala enkofira za Museveni oteekako akakoba wano wekati kati bwagisika nekomawo nekuba ku mutwe kapa nina wendaga okukuba oluseke so nze kyenteesa n'abasajja naffe tuveeyo twerwaneko emisolo nga abalusubuzi bali mu kulwana naffe abasajja tulwane